kubanga nze kimanyi bulungi nti omusaayi gwa Pawulo Nantongo nange gukola ki gukwatagana kati ffe abaliwo ku nsi tusobola okukozesa ogwo naye kyagaana ebintu bino twatuulanga mu miitingi zonna mu bye mutaamanya gye tutaabayitanga tutaddemu abakulu b'olunyiriri ab'emituba bano abakulu b'ekika nga tutuula bajjajja bonna bwe tutuula tugonjola enkiga naye nga mba mwaka tasobola imala ya mwezi ebiri ate nebikola ki n'obwe ate mu kyalo baalwanye abaana sime beekubye sime nga tebikola ki tebiggwa kakati ekisinza obbatabula era okutabula ebintu bya mirundi ebiri omuntu nga kennasoose nti omuntu okuzuula wa waatudde wayimiridde era nabagambye musabe ennyo Katonda abayambe mujja kunenya bannyammwe naye ekintu kino kino obakomezaawo nga kyekiki kyekituufu mbasabe busabe muwe bannyammwe era nsabye Katonda osenga ayamba DNA nereeta abaana abo abasinga obungi ekika kijja kuba nga kiggumidde basongamu olugalo mu Swazi era omuntu agenda okusongamu olugalo nga waliwo mistake z'okoze buto Swazi waliwo mistake ezaakoze eziriwo eziri awo funa bulungi ezikoleddwa naye bijja binaamala ndowooza ne biterera mpolampola wabula kyempooninga bonna bano abaagenda ne bagula ebintu ebyo mbasaasidde abaguze ebintu bya Kafeero mbakoze eki mbasaasidde kintu kyasonga okunnumira ddala ennyumba y'ekajjansaawo seeraba nga yakafa nyumba ey'ennuma funa bulungi nyumba ey'ennuma kuba kati wootuuka ku maka gali ate nga yasulanga mpewo bambi nga azimba amaki azimba amaka ge akuba bidongo kale mukwano naawe gyebale nsanyusa okukulaba mwebale emirimu gyonna mwebalire ddala amannya gange nze Joseph Mugerwa muganda w'omugenzi Paul Job Kafeero omulenzi oyo omugenzi oyo muddako omulundi gwa kusatu Nantongo yamuddako nze n'ensembayo tuli abaana bameka basatu era nti nze last born waabwe mu Buganda kye bayita omuze mugalanda waabwe ensonga zino ez'okuzuukula omugenzi Paul Kafeero ensonga zino ez'okuzuukula omugenzi Paul Kafeero ensonga ezo bw'okiwulira mu kuvuga kivuga nga kikuleetera ennyiike naye waliwo ekituuka nti kirina okukolebwa era olowooza abagenzi bangi mubalaba teri abanyega naye kisinziira kireetebwa olw'ensonga ekiriko ekisusseeko zikula Paul Kafeero nange kyali kinyiga era ndowooza statement yange yasooka bannamawulire nga tuli ewa Balamu mujjukira namugamba tewali ngeri ndala naye amagumba g'omusajja ogalage tewali na Balamu naŋŋamba olaba Mugerwa nze nkozesezza ofiisi eno ntereeze famire yammwe naye ekyo kyokka tewali kirala naŋŋamba olaba tujja kuggyako omusaayi tubitekole wano mu ngeri endala deni yesuula abaana era tebajja kubeera bamativu naye wali omwana ajja kumatira nti ddala kituufu siri waawo naye wano omwana asobola n'okwegaana naga oyo si muganda wa taata wange olw'okuba wabawo omusaayi gwe n'ogwo ne bagukozesa n'emusuula kubanga nze kimanyi bulungi nti omusaayi gwa Pawulo Nantongo nange gukola ki gukwatagana kati ffe abaliwo ku nsi tusobola okukozesa ogwo naye kyagaana ebintu bino twatuulanga mu miitingi zonna mu bye mutaamanya gye tutaabayitanga tutaddemu abakulu b'olunyiriri ab'emituba bano abakulu b'ekika nga tutuula bajjajja bonna bwe tutuula tugonjola enkiga naye nga mba mwaka tasobola imala ya mwezi ebiri ate nebikola ki n'obwe ate mu kyalo baalwanye abaana sime beekubye nga tebikola ki tebiggwa kati paka twebaza nnyo minisita Balamu wakututuusa ku kino yeebalire ddala kubanga munno Balamu oyo yali mukwano gw'omugenzi nga tannafa era ndowooza oba ogenderedde mami mu luyimba lwa Dipo Balamu mwali ng'atudde wali katebe Balamu yajjanga waka Kajansi na bulungi era ndowooza ebiseera bye yali asoma ndowooza ali ku yunivasite biki nga wasoma emisomo gye naye nga mukwano nnyo gwa Pawulo era nga Balamu yeebuuza nnyo ku Pawulo kino nkikoze ntya kino nkikoze kuba Pawulo yali musajja nga akonsolinga abantu ng'era abaagala funa bulungi kankati Balamu n'akulaga nti omukwano gwe tegwali gwa nsi yokka omukwano gwe kulaga nti gulina emagombe Pawulo gy'akola ki gy'ali Pawulo Balamu yatugambye nze yaŋŋamba twava ku mbuyagwange nga mugenzi ne twogera agamba olaba nze saalina ssente naye ng'ensonga zammwe zikola ki zinnuma kuba zitudde ebbanga si za leero naye wannafunye omukisa ne banteeka mu ofiisi munamuli akasente nensaba Pulezidenti Museveni ensonga ezo tuziteekemu akasente ziggwe ekintu ekyo kigenda kuggwa bulungi kkiriza kiggwe ng'era nga nsaba busabi zikkiriza tuzikule omuntu ekintu kikole ki
kigwe tumanyi nti kikoze eki kiwedde kubanga mugenda zireka mu ddiiro mukuze mufe bo basigale nga bakola ki kati mulimu abawala abato banaatwalawo abasajja baabwe balaga ensi abaana baabwe abavubuka bano bazadde abazzukulu balina gawa ng'olaba mu fakiti kigazi ng'era olaba kiwanvu neebazizza nnyo Mr. Balamu neebazizza nnyo gavumenti ya Yoweri Museveni mukama abawe omukisa buli kimu nga kitambula bulungi neebazizza nnyo bannamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku lwe bagenda okuziikula omugenzi walumanyakoko bagamba nti ekintu mwateekandira ku social media nga kitambula otyo olunaku ogenda okuziikula omugenzi namanya era ku lwokutaano tebamuziikula ku Mande ku lwokutaano naliyo nennende nga tugenze wali ku lino service nga tulina bye tukola ki era twagenda nabo mu mmotoka yaabwe naye endala etali ambulance ne tubaako bye nga bagenze okupima awula bulungi kankati Mende nankubira ne mugamba kati tugire era nende nangamba naye mu weekend njagala ensonga eno tuzikole ki tuzimalirize kati essimu yange era teyasulako naye eddako njiza ku ssaawa 2 nankubira essimu nangamba baaba ninnyujje nze natuuse dda ne mugamba nende eriyo security bulungi tewabaayo emivuyo nangamba security eggumidde jangu ne tubeera awo nga ngamba nga mulimba nti nkola ki njija lwaki natya nga nti okutunula ku muki ku muntu oli naye nga kyakola nkyagera namukipingiranga mu gundi mu gaapu zange obutamalamu maanyi nti sigenda kukola ki sigenda kujja naye nga mugamba njija kati oluvannyuma nangamba sikulaba naye ono awedde tumumaze n'omumuzzaayo tukoze eki tumuzaayo konze sisobodde ndiko walako naye kase kikoze eki kiwedde era ne mmubuuza omuzizaayo bulungi ngamba tumuzizaayo buki bulungi nali nkimanyi nnyo era twalinga ku ssimu era ffe twasooka okukola ki okugendayo era twata kuba ekintu nali nkyagala bino byekigambibwa nti bamusangako obucupa bw'eddagala nalikibonna wabiwulirako oba kituufu byaliyo byetugamba nti bamusangako obucupa bw'eddagala nende yaŋŋamba ensonga ezo naye tosobola mumuwakanya kuba yamutunulako ate naye kirala mu Buganda woba waziika ekyo nakyo nakirowoozaamu nnyo nga bagamba tokkirizibwa kuddamu kutunula ku muntu oyo ensisi ate n'obulombolombo obwo obuliwo sikkirizibwa naye kyasoma nti omukisa yo nende teyaziika obudde obwo teyaliwo alina ndowooza byeyaliko ebyalabika teyali nawo wano naye kankati ebintu ebyo ebyeddagala obucupa sobola biwaako obujulizi ate sobola bigaana sibiwaako obujulizi ate sobola bikola ki bigaana olw'ensonga ye yaliwo kuba kya bulijjo omuntu asobola okukikola naye ndowooza kyakolebwa wano okumuzinga naye nze mu kumuzinga saaliwo muye abantu babaako abamuzinga naddala abantu abakulu abeera mu famire ye bazinga abantu abo kuba balina oteekako amagomesi amasuuka biki kati ffe ate Biden era nali muvubuka muto kati babaako abamuzinga kati oba ye bakola mistake sobola gamba nti abantu b'ensi bazibu sobola gamba nti kituufu oba sikituufu kuba saaliwo kino ekigambibwa nti okusookera ddala ki ekisinga obbatabulanga famire byanfuna kuba eva entalo zino ez'omugenzi ziringa nnyo otyo kaakati ekisinza obbatabula okutabula ebintu bya mirundi ebiri omuntu nga kennasoose nti omuntu okuzuula wa waatudde wayimiridde kati kiringa nze tayimu eno okugamba nti simanyi kitange kiruma nga ddala mba simumanyi kiba kikuluma nti oba simanyi mmange oba bansangeeyo ku ttale nga manga nsuddeeyo ne bannonda ne bandeeta omukazi oyo akuzizza simaamawo kiruma ona bulungi kati abaana awo nga we nalese akawaaya akagamba oba kakonda akagamba nti omwana negye twabadde ewandegeya amba bannanga abasajja batubuuza baagala tukyale tubakyaze naye tetulina gye tubakola ki gye tubatwala ng'olaba ekyo kintu kiwanvu omulenzi n'agamba banne kati omwana bwe tuzadde kubera abavubuka babadde waawo naga nze nina abaana 6 nze nina abaana 7 nogamba muzadde nnyo kati nze olwa nze sizadde nannyo nze nzadde nina akaana aka kamu naye ate abaana bamuganda wange bazaala sirina buzibu nze n'akaana akamu bakaita Kasegawa naye kakati bo bazaala omuganga muzadde naye kati omwana wabanga tamanyi era nabagambye musabe nnyo Katonda abayambe mujja kunenya bannyammwe naye ekintu kino kirina obakomezaawo nga kyekituufu mbasabye busabe bannyammwe era nsabye Katonda nsenga ayamba DNA nereeta abaana abo abasinga obungi kuba muli abawala abafaanana obulungi nga ggwe abawala abayimiridde abasomye abavubuka ab'obuvunaanyizibwa Katonda anyambe
aleete abaana abo ekika kijja kuba nga kiggumidde Kafeero nga aggumizza ekika kye. Lwaki abantu abasinga basongamu nnyo olugalo mu nswazi? Okay, basongamu olugalo mu nswazi era omuntu agenda okusongamu olugalo nga waliwo mistake z'okoze buto nswazi waliwo mistake z'akoze ezaakoze eziriwo eziri awo byesijja ate okwogera mu kamera funa bulungi ezikoleddwa naye bijja binaamala ndowooza ne biterera mpolampola wabula kyempooninga bonna bano abaagenda ne bagula ebintu ebyo mbasaasidde abaguze ebintu bya Kafeero mbasaasidde kintu kyasonga okunnumira ddala ennyumba ye Kajjansaawo seeraba nga yakafa nyumba eyennuma funa bulungi nyumba eyennuma kuba kati wootuuka ku maka gali ate nga yasulanga mpewo bambi nga azimba amaka ge akuba bidongo kati waliwo bwe naakawuuninga gibadde myezi ndowooza nga 6 waliwo ekibanja ekirinaanye mu nyumba y'Ekokonjeru namuwoni nga ne mugamba ebintu by'ogula ojja kwejjusa mugula ebintu bino ne mujja kwejjusa kati mba mpulira simanyi ettaka batemyetemyemu estate si biki ne mbagamba mugula ebintu bino ne mujja kwejjusa funa bulungi naye tewayise ebbanga ki tewayise ebbanga ddene naye sijja kulumiriza kuba mu famire mubaamu abaana abalungi ate n'ababi era mu famire mubaamu entalo ate nezimaani zigonjoolwa naye nze ŋŋambye bwe nti ebigambo byange timwe abaagula mwe abaakola ki abaagula kubanga ekyannuma n'emabega awo nagendayo nga nina nali neetaaga nga nze ku kyalo ekimu neŋŋamba ne mukwano gwange nga tuli mu mmotoka tuyiteko wano tugende simuleko ku Pawulo ati awo neiba nsangawo gundi mu kasekandi ono sekandi enjo ye batulinaanye agamba agwa Mugerwa tofaayo ebintu byonna kati ettaka balimutematemamu biki gwe Mugerwa kati waba omusajja yalejjangamba gwe Mugerwa weesambye ebintu bino ebyamataka simanyi biki ojja kwekanga nga bagamba jangu ojjewo muganda wo omutwale naye nga tolina nagyo omutwala nga bamutunze nekinnuma ekintu ekyo kyannuma nenfuna payini naye Katonda w'abalamu tewayise na bbanga funa bulungi naye ate kyennima omugumu ku ttaka ettaka eryo liriko kaveti nti eyagula omala budde oba alina kapooti kewagulako oba akayiika liriko kaveti ate yamala gwaliko eyasooka ate era minisita n'ayongera n'akola ki n'ateekako kati eryo ni mugumu mumufunze swazi akoze omulimu okuba nti ebintu by'omugenzi abimalawo era tomuteekako yekkambwe naye alina guruupu ye ekola ki gy'atambuza naye ensonga ezo ng'omanyi guruupu zibadde za mirundi ebiri naye nze ŋŋambye bwe nti gwe yagula gwe wakola ki gwe walugwamu ebigambo byange wano wenyini ku nsonga za ddembe abaana abasukka 20 bavaayo ne baba nga bakeberebwa omusaayi singa DNA eno evaayo neraga nti abaana abasinga si bamugenzi kyekiddako nevaayo neraga nti abaana abasinga si bamugenzi omuli abakulembedde ennyo okukiddanya mu famire fe tetulina buzibu ofuna bulungi kasoba nga toli waawo ng'otambula ng'okola ki otambula ng'ogenda bw'olwa nga toli waawo ng'otambula ng'okola ki ng'ogenda ate si mu bubi nti tugenda kukwata tukunyige tukole ki kino tukikoze kutereeza kubanga tuba tulina kyetukwetaaza kiba kikoze eki ate lwaki tukubonyaabonya mu ngeri kiki tukuleka n'okola ki n'ogenda mpazi wabanga waliwo ekyetaagisa oba kyetukwetaagako kyetukubanja osobola okukituwa naye wabanga tewali olwotambula n'okola ki n'ogenda bingi ebigambo ebitambula ebigambibwa nti omugenzi yandibanga teyaleka mwana yonnako olw'ebigambo ebitandikibwa nti yali takitalina nkwako oba tasobola alina we yatuuka abasawo ne bamugamba takyasobola kuba nti azaala ekintu kino kyogerako olaba Pawulo azadde abaana mu bulamu buno ng'agaggawadde ng'ali ku kibuga n'azaala n'abaana mu kyalo abaana kati be yatandikirako ddala be nalabako nga ndi wato okuba nze nakulira wali ne Pawulo nga nze akatoka nze era yatandikira ku nze okuweerera kye bayita okuweerera kuba ababa yali tannakula yatandika okufuna akasente ako yatandikira mu nze n'atandika okuweerera naye waliwo abaana nga bendaba nti oyo Swazi bamuzaala mulaba awaka awo maama we bamuyita nga Nasuna yafumbanga awaka ne bawo Simon Peter kaali kawala kaali okwo ku kyalo ne kajja owummula kava jjena kajja owummula kaali kawala kato
n'akawa olubuto okuzaala Simon Peter kaali mu holiday ya gundi ya P7 vacation yake ya P7 then nabawo oyo azaala Elizabeth Nagawa akakawalo bakaali mu P6 okwonoona kawa olubuto yakazaala ati n'amaana akongera n'akazaamu n'oyo Benikito kati abo abaana ng'akyalina muvubuka mwangwe ngawula nga tannayiga n'egyo miyenge gy'olya nti bamutendera mbu yali anywa emiyenge yali muvubuka ng'atandise ebidongo nene wajje ne mu kibuga ndooza n'ayongerako abo abaki abalala naye tokaayana ate togaana muntu kwogera kyakola ki kyayagala naye olunaku weeruli olw'okumanya kiki ekituufu omukyala bisirikirwa nga bamusongamu teyozaala tewakola ki ensonga ya bisirikirwa ne famire enkolagana yanneeyi akati amayinza njogi ndi musajja mukulu ate ndi muzadde bisirikirwa oyo mwagala sobola mugaana mwagala lwaki yankyalirangako ne ku ssomero nga nsoma banze Paulo yafuna sente banteeka mu boarding nga nkyalira nandetera ebyokulya nandetera school fees ate era mu kujjanja batwali babiri sobola gaana era Kafeero yali mukazi w'enjiri amwagala mpozi teyamuzaalamu kati ate saamanya kuba bali babeera babiri mu kisenge simanya nsonga zaabwe waliwo ebintu bisobola kuyingiramu simanya nsonga zaabwe gusobola okukiteesaako nti nze nkwagala bwaga saagala okole ki ozaala ebyo bibeerayo gwe n'ofa nenzaalira omulala kati nze simanyi nsonga zaabwe era sobola kiteekako nti teyazaala tekindya obala nze kyemmanyi nti yali mukooli ng'ate muganzi eri ababeerawo nga woolaba nga yali oli nga muganzi n'ekyo ekyanatwala wadde kale wabaawo nti kale nti ebigambo byogerwa n'ekyo kiswazi nakyo kyali mu baana nakyo nga kiganzi ng'omanyi nti eri omwana nga awaka naye nga muganzi okusinga muki mu banne nze njogera amazima nti ayinza okuba kale waliwo empisa embi ezikoleddwa biki naye nga oyo omwana yali muganzi nga taata we amukola ki amwagala nnyo kati siteekako gundi bujulizi mbu si yali amuzaala oba yakola ki amuzaala then bisirikirwa yali mukazi muganzi kyo nkiddamu yali mukazi kuba ebisika yavuga ku mamotoka agasukka 1 2 3 4 ng'akyusa makyusi nkiddamu bwenti era obugezi we yamala okufa bisirikirwa n'akola ki kati ekyo sikiteeka ku gundi sikiteeka ku bwongo bwange nze manyi baateesa biki nze manyi bakola ki ko baali baganzi oyo bisirikirwa ndowooza okufuna Paulo yali asomawo Nakawa ku gundi Vocation Institute yawo ng'alina gundi oba yali asoma diploma ng'asoma kuba omukyala muyivu awo Paulo yamufunira era Paulo ne yeewaana nnyo nkifunye ekikyala kiyivu kijja kusobola okuntambuliza emirimu gyange kuba Paulo yali teyasoma naye ng'atayagala nnyo abantu abakoze eki siga nti yatayagala kusoma naye bwali busobozi twali baavu n'atafa kuba maama yali amuweerera ate nga tewali ssente naye nga bisirikirwa yali mukazi muganzi nnyo naye ekyokuzaala nze sikiteekako byange simanyi nteesaganya yaabwe na ku lunaku luzaala kwabwe waliwo yavuddeyo n'agamba omukyala bisirikirwa siye mutuufu bwe yayimbaku ekyo kino kyogerako nze kyemmanyi mulaba abantu beetuuma amannya abantu beetuuma amannya ani swiiti obewulire ebisinga abantu beeyita amannya bwe gatyo oyo omukyala ye Robina bisirikirwa manya Robina Namatofu amannya g'amatuufu eyo nemuze yaga amannya ge kati nze nalaba luyimba kukola ki kufuluma era omukyala agamba luyimba lwange nga n'omulezi agamba oluyimba lwo kati nze ekyo sikiteekako kiki nze kimmanyi kyekyo simanyiyo mulala naye nga yemanya ge naye mulaava abantu beetuma baki yali mutuuma olwa laavu gye baalina ki kituufu baaliwo obutazaala naye nga laavu yaliwo awaka awaka era sikigaana nti yali muka muganda wange kubeera ndowooza ne mukufa olabika wali mwana ng'okyasoma oli muto bw'oba ogenderedde ogenda mu videos biki yamuliko nnyo ye yamuliko abakyala bangi nnyo gye bali baka muganda wange naye ye yamuliko nnyo ne mu kujjanjaba ye yamuliko mu ddwaliro ng'abalala bajja buzi baleeta kasukaali biki boli kati nga bamama Joani n'aleeta nga waliwo obwetaavu akasente ne baleeta naye wano kumukyusa kumunaaza kukola ki ye yamuliko kuba twabangayo babiri nze kweyamisa okuntuma genda mu kino naye yambuwa kati ekyo ekyokuzaala kale kyanyiga abantu lwaki yazaala nga onaafudde naye gwomanyi baateesanga ki ku kuzaala kwabwe kuba oli tagenda kujja ayogere nti yagaana okunzaalira oba nze namugaana
tagenda kujja byogere naye yakola ki bayinza okuba nga balina agulimenti yaabwe oba oli teyagala muzaalira oba enkwaso z'oli tezakwatagana nazo ono nze naawe akyogera kiyangire singa evaayo nga twazi si mwana wange. Kati waliwo ebintu bye tulina okuwuliriza bye tulina okuwa obudde. Walivaayo nga si mwana wa Kafeero tuliraba ekiriddako tukiwe buwe budde naye nga tetulina ntalo n'abatagenda kuba baana bafuna bulungi tukiwe buwe budde. Era byonna nga bimaze okujja kyemuzaako otyo nga bimaze okuggwa kye tuzaako famire tujja kutuula tuyite abatusingako kuba ekika kiba n'abakikola ki bajje kiba kirungi nti omwana aba ategedde nga ne waba omuzzukulu afudde walina omutwala emasaba ku ttaka waki weewali nga ne waba afunye omusajja walina omwanjula mu kyalo waki weewali tujja kutuula tuyite n'abalala abakulu bannaffe abatusingako kuba ffe tuvuddeyo mu kamera naye abangi ate ffe tuli bato n'abakulu bangi muki bazeeyi baganda baffe abakulu gye bali tuze tugire tukole n'omukolo gwe bayita okuyingiza abaana muki mu nnyumba gubaako omukolo mu nnono gubaako ebintu bingi ebikola ki ebikugenderako tugenda bikola then tumanye nti kati waliwo n'omukolo ogukolebwa mu kujjukira Kafeero buli mwaka ndowooza kati kiwo ekyo ekivubo ekibadde kikayanya ensi Misa kye yali yasiba era ne mwegayira ne mugamba tekivu oli asobola okugyayo ssente ze yakola ki ze yateekamu era akasente ako akaavaamu akatono omukolo nga gwedde mu gwokutaano nagamba ono promoter ddira akasente ako kawaaba ki abaana bali abaali bakayana era yakabawa era minisita mwebaza nti omukolo yaguta kuba oli yali ajja kunsiba yaŋŋanze bwe nali ŋŋamba okukola omukolo ogwo tewaŋŋambako nti famire yammwe erimu kiki enkayana kati omukolo gwe gusobola okudda ne tugukola nga tugukola bulungi ate nga tutegedde nti abaana bagukolera wamu funa bulungi tukola kati kigenda tuyamba nnyo nti buli ekitambula omwana baliwo pate byonna kati ekiddako nga tugenda batuusa tukole omukolo ogubayingiza awaka oba mu kika era byonna nga biwedde tusobole okuyizaako omusika n'okwabya olungi kuba kigambibwa nti bikolebwanga ebyo byakolebwa omusika wali bamuyita Martin era njijukira bulungi oyo muzeeyi Naŋŋango ye yafa yampita naŋŋamba mukulu wo teyalaama kituufu Kafeero teyakola ki londa mu baana abo era nze nkiteekako obujulizi neŋŋamba naye gundi omanyi taata omanyi nti waliwo omulenzi bwati ne bwati kati nga mulimu abakuze naye twayagala nnyo okuwa oyo omuto nabuli twalina ensonga zaffe tuwaka akalenzi akaki naye kati akuze kwane ennaku ezabaddeko ebweru eyo ttaki naakomawo naakola emirimu gye kati akuze naye nga waali ekyokugamba nti omusika waali ekyo kyaggwe okujjako mulaga banne nti ono taata yammwe abakulembera era n'omugamba nti n'ennyumba mu kyalo oba ogiwasizeemu kuba oli takyadda gikola ki gyebakamu erongoosebwe ebeeremu omwo naye ng'omusika waali koze ebirala bwenna bwe binajje waka obusemba nsiimye nnyo mbeebaza nnyo bannamawulire ab'ebika byonna ab'enjawulo mbeebaza nnyo amativi n'amaledi social medias mbeebaza nnyo mukoze kino fe twandijjeewa ssente twandijjeewa miliyoni eziri mu 2 okukola ebintu ebyo mwebale nnyo twebaza nnyo mukulu Balamu obutayagala muntu ng'olwokuba wali omwagala mu bulamu oba nga olina kyomwetaagako yali muyimbi w'amaanyi oba olina kyomwetaagako naye n'omwagala nga mu bufuubwe yeebale nnyo yalaga omukwano neneebaza nnyo Balamu yeebalire ddala omukwano gwe gwalaze munne wadde akoze eki ng'afudde kuba yagamba ekyokuziikula kinene naye kyekirina okukolebwa mugerwa ne wonookola otya ekyekintu kinene naye kyekirina okukolebwa okutereeza ogenda kufa oveewo owubi okuze era basigale nga bakola ki nga beetema naye nze mba nina akakisa luli ensonga ezaalinga zinnuma nga Balamu waŋŋamba naye nga sirina ssente naye mba nina omukisa okusobola okusaka ne tumaliriza ensonga ezo neebaza nnyo gavumenti ya Museveni kuba yeekoze bino ngyebazizza nnyo omukulu yagigamba n'egamba ne bateekawo akawunti kwajja ssente ezikola bino mutima gwa Balamu yeebale nnyo neebaza nnyo n'omutima gwa pulezidenti Yoweri Museveni ti gavumenti teyamwerabira yali ekolagana naye mu kusookera ddala nga tannafa ate ne waba afudde ne batamwerabira kuba bulijjo abantu beerabira
abantu beerabira nga wokiwulira ng'onamalalo go gayitako nga naye asula wanene katasobola nakukolako kaddo kaliko neekyo mwebale nnyo mwebalire neebaza nnyo muganda wange Nende afuddeyo nnyo oyo tugatta taata wange ene twabula maama naye olaba akoze eki afuddeyo yeebale nnyo yeebalire ddala neebaza nnyo bonna ababaddewo bekyanyiga mutusonyiwe temukola ki temukitwala bubi ate bajja kyagala kya bulijjo osobola okunyigira ekintu naye ate olumala n'okola ki n'okyagala nange nali sikyagala mutu okudda ku nsi omulundi ogwokubiri naye ng'ate wootunulira omwana akugamba wendi bannange nditwalawo omuzzukulu omuwala akugamba omusajja ayagala kujja ndimutwala wa ng'olaba kigazi omuntu okubeera awo ng'oli puzzled naaga tomanyi kika kyo wookoze eki oyimiridde mwebale nnyo mwebale ddala gavumenti ya Museveni weebale Balamu weebale bisirikirwa ndaba ku mikutu bigambo bingi bimukuba naye tewali buzibu naye akakkane bukkakkanyi bisikirwa kakkane aleme kwogera bingi bibaawo naffe bitwogerwako bingi naye okkakkana nze siddiza muntu basobola okwogerako ekintu naye nze sizzaayo era nnoza nze bandaba okwo ku mikono oli ne wanjogerako kiki okolagana ne Swazi biki naali musuulawo oli mwana wa muganda wange ate naakola ki musende busenzi mpozi mugaboga bino byokola bikyamu buli byolokola ekintu ekibi bagamba nange nsobola okuba nga nkuyambako ne mugamba ekintu ekyo kibi era namugawe waliwo ekibanja ekyatundibwa eyo nemukubira esimu namuga ekintu kyemukoze kibi namuga ekintu ekyo kibi naye bya bulijjo bikola ki bibeerawo naye nga bisirwa kyemusaba akakkane byo bibeewo neebaza bannamawulire neebaza minisita Balamu neebaza ne gavumenti Mukama abampeera omukisa buli kimu kitambule bulungi.